Do you want to process a visa and air tickets to any continent of your choice? Lifetime Tours and Travel got you covered. We are located at JB Mall, Kansanga-Gaba Road, next to International University of East Africa. For inquiries, call 07802 96 984 or WhatsApp 2009090506. Abama bati babasonyiye. Bayogera ku nero mweddo wayogera n'ogamba ati twana twali eno tulajana abama bati abasebi abatakala badegajja mu bantu waliwo abagabba bagatwala kati babasonyiye. Muganda wange lero ogenda kunzi wabona nkubye masasi manyi ensonga ezo ngapagala kuzogerako abalina abatwala amabaati waliwo ne message yayita nga niboyogerako bogezi nti amabaati nga bakutwala ku poliisi nga galina omukulu omwasi babasibe nefe aya amabaati babasonyiye kiwawulidde otya kwanza sinzire conversation ya feri basonyiyeko bamu mu mabaati bakyali aba era bakyaliwo kubanga nabye unale bolugolobi akyali ku musango unale bonnandutu akya musango kyaliyo n'abamu ku bennyina ndowooza n'abennyina ba unale bolugolobi n'abamu okuvaawo wonna bakoze eki basonyiyiddwa ndowooza kati gwe muli kikwesa kitya kyekusanyusa basi owawe kakasa bagenzo bajja nga tebalina musango naye omuntu ayinza kwebba mabaati nange nakoze okunoonyereza gafa mu ofiisi ya prime minister yagagaba unale bona bbanja yagikuba kyogamba unale bona bbanja asobola okwebba gusobola okubba kamera wa ate bwefuna bwembanga amabaati ekintu kino twakikwata nze nange bwenasobola okulowooza timutuufu abantu bano batuswaziza n'amabaati nibagabba naye bwe nagenda nkola okunoonyereza kwange nindaba nga omuntu ayinza kwebba nsinza kubba sente ziri mu nsawo yange kati ani aleeta ebyokubba omanyi wano tulina bannabyabufuzi kati kasita kigwawo kyo kituufu wajjamu akavuyovuyo akatono naye nga amabaati onabona bbanja gata gagende gakole galina okukola ate ng'omubaka nze nabeerako newonalebo wano wonalebo simu babaka bawandiika najegonaga mwami juko gwe prime minister mbadde nsa mu constituency yange okusinzira ebizibu biri mu constituency nze nyama mabaati oliagala nkumbi unagala kasooli katolo abekala bali basaba mabaati nini katatuuka bulungi ngera negaita bwe gati mu bbanga nene tegagenda gakola twali buzibu nzolo omubaka gwe mmanywa nga ewandiika n'asaba enkumbi wa mu Kampala nkumbi n'azitunda kati oyo kati mu ate kati yasaba enkumbi yasaba yababulira ensonga gye zigenda yasabira constituency bwoba owandiika nti nze Lukwago Mathias mbeera Kansanga Makindye division Makindye East constituency unalebo nabbanja prime minister nkusaba ompe enkumbi kyekizibu kya constituency yange kati enkumbi ezo bazikuba ate gwe n'ofuluma wali n'okitunda kasanvu obeera mubbi enkumbi ya Sente enkumbi eringa mu gumu kitundu ku gumu bbiri oli ekitunda kasanvu nazikuza omubaka za transport zaje okuzireeta wana emisajja yakola kikyo otegeeza ogenda bagira enkumbi mu office kati ayo n'amaanyi ge yakola n'okuzituusa ku kyalo buli omuwaza yakasanvu teziba sente mbi kubafuna enkumbi bayondala kubanga kati kankumbuzi bogenda mu hoteli nebagamba nti tulinawo nkoko tulinawo ngege ng'otobirya byombi wagamba nti mumpe nabirya wakirimbi sesemi ate kati bamuwa kyatasala era bamuwa enkumbi ze bamuwa anti kati kigenderwa kye kyakufuna nkumbi wali yona kitali kya sente kutunda nkumbi ziri afune sente omanye enkumbi ze bamuwa enkumbi 50,000 kubala kasanvu za sente mbere kati byo kyatuuke tete twawulira ensonga y'amabaati etondetera buzibu ku nsonga y'amabaati abaza abatugavuddeko neera tetulina gwogambye anti nkugambye amabaati yayita amabaati katina okugwagala byewalo bisse wabula Mzee kyaluddewo nzira kimusaba kukola kishafu lwaki kitaga mukola kishafu kubanga waliwo baminisita abakola obubi waliwo abakola obulungi babayigirize waliwo n'abalinzi eno omanyifu abasabi b'omupiira waliwo bayita dangerous substitute
Ebalo bali kusabu wale katebe baliza kuyingira kati muwano benyini bana baba abo bamaze okukeberebwa yani tuyambe najja mu bwano najja mu empulungu sebano amabati gwe kanyino gambye gatwala ne gakola tigayino okukola abala ne bikola kati bajjawo waaki ebizibu bingi kankubulire ebizibu bingi nze byenda mu gavumenti yange ndi empagire bogenda mu masomero abantu bakaba bogenda mu malwaliro era ebyo ebintu biri bisinze okututawanya amasomero education ne health ebintu ebyo bitawanyize era singa Mzee yanyamba kino ekisanja nakwata ku bintu ebyo bibiri ajja kuba amaze kubanga enguudo zabadde azikoze ne botunula mu Kampala azikoze ne bofume bwe Kampala mu Kampala mu nebinnya bitidde ne sente yaziba baba zikoze bakola bateka mbinya ate nedala binnya mu ebiri ne sente yaziba okadde bo benyini abafuna sente ati bali bakola binnya kali ne Mzee no tusha wagamba ebintu bera mu process ebinya bagenda busy batayina suubi nti bagenda busy bayinza okuzibba zo baziba wadde kati tuli myezi eki kalwa kiba biziba bina kolebwa mu banga ki time frame bwosaba sente zagenda mu ddwaliro ng'oli mulwadde kyogamba kanzire kanso keneba mulwadde ayinza okuwa appointment ekyokuba nti nno omulwadde tonawona abomutonna abantu mulwadde awonye batanajjanjabwa yewayinza okuwa mulwadde bamu appointment enatuuka omusawo alina omujjanja kati kyogeza kugamba nti sente bakyazitadde mu banka zinyogoge process ati process yaki kati golo kyogamba nti process nga twagala sente sente zizze tuli myezi esatu ebinya bya Kampala biyita byangwe nga bwirawo maki kubana ebifaananyi nebiteekayo lwali agala bigwere mu weekend ekintu kyonna kimala okufuna kati kankubulina kubudde nga tutandika nti mu nsi muno buli muntu agala ebintu ebi obulamu ne sente esente ziyinza bwe zibeerawo ziremera watono nnyo oggula obulamu ne bwe zibeerawo ziyesana obulamu zibutereezezza weziri kuba ogambe bazibawa kakati tebakola lwaki bajja kukola di kati gwaki era Mzee nawe tubabuulize wano sente bazibadde sijja kubabuuza balina mukama waabwe sente baziba agolondola kuba binyago biyitamu walaba beti namboze beti ani beti kameyagamba ye avuga ki V8 tawulira kinya se kinya lero kibeera mutagenda kola ki bwe wata badagala mu ddwaliro ye takosebwa ekigera so she's not a victim of corruption ekigera kitegeeza ki kati gwe woli wano gwe you are a victim of corruption oba nawe toli nzo gwe toli victim batongana tuneeteyo omulala corruption ekukosa nze corruption era sijiwagira no tekyokutajogera si era sinkoseza ddala nsabira ddala bali banguzi kakati essaawa zino oyinza okuba nga bikyagenda mu maaso ekigera bakyabiya bikolebwe ngoba gwe okirowooza naye nze ndaba ekiseera batutte ekiseera kiwanvu nawe siggala endowoozayo kati embadde nkugamba zakukola batulala kiwagala basaba bagamba ali mu screen nti bukola ddi ebinnya kati mbadde nkuba omulanga guno baba balina okukola binnya bebano wammanga mukulu wange Lord Mayor Elias Lukwago executive director ogambye bawa ba gavumenti tewa ba movement center ate ba movement yawangula mu kibuga taliiwo Lord Mayor we FDC executive director yakwira emirimu mu kibuga member of parliament owa Kampala Central Muhammad Nsereko wa independent member of parliament wa Wanonyeko Deriki wa Nubu member of parliament wa Rubaga wa Nubu member of parliament wa Rubaga South wa Nubu member of parliament wa Kampala district Mani MP wa Nubu era awo government esokwala sendezi w'abantu wa Nubu ofiwe bati tubageni tubazi bakojoka oli mabiga bazi bawa baba nena bidemo obumbi nyizo okukebera no kusimu yange baba watu bilioni mekokolo engudo bazi bawo ngeje ziri era Lord Mayor nakaya nabo ndabagamba nti sente alaba waka bamu bulungi ngeje bagendo zikozesaamu era sente weziri government ya kala ya yero ne kwata sente ate wojitiro kumayino government nungi egwe Lord Mayor motoka ne musasulira omukozi we waka ne musasulira omukyala ne muwa mafuta ne musasulira omukyala wa Lord Mayor afuna wakati wa milioni bameka ne afuna omukyala nga kwa government eno nesasula Lord Mayor nesasula n'omukozi in fact ekyo kikolebwa NL mo system efuga eggwanga ekulembera eggwanga system efuga eggwanga ya kibiina ki ati waliwo ekibiina ekiri mu buyinza ne system nga ekibiina bwe kijja kakugambe buli bintu byonna bye mutunanya wano nti bitulemye mu biniiza gavumenti ye NRM
Anacho kugamba kati NRM ye mwa sente so si system efuge gwanga kati gwe kitwali ngabo kyoza ne kugambe sente ziva omukulembeze w'eggwanga ekyamaani w'ekibiina ky'NRM ya mwa sente so kyogamba nti azijja kamoja nze mbadde simente kisoboka kwanza nga wendabe esimu na byafuze ndabo okuvuganya n'embeeranyi by'amaanyi nnyo badde government ya NRM ku mbeeranyi ziriko n'abo opposition na entale zibeerawo ekwata etya sente n'ezibawa sente ezibawera ddala nkubuulire wano era nboolaba ndaja wemanyi nti abantu in fact sibano abo opposition bonna batusinga okufunamu NRM so kitegeeza kati okutandika olwaleero bagende wa Mzee ekiro mu Gomesi ne bafuna sente ate omusajja nagenda basirika bakyala baabwe oba kati kankubuulire abantu b'opposition era Mzee na kino okusaba atereezeemu nammwe abakulu bwene naffe ab'NRM mutweka sente n'abo opposition batusinga okufuna sente mu NRM bagenda ekiro basisinkana Mzee bagende wa General Saleh n'azibabwa bagende wa General Museveni wa president w'eggwanga lino n'azibabwa tulowooza nti luno beesibye mugundi gwe kanko kyukulabeko ojja mu baka parliament nga emyezi gino egisooka nga yakuwangula kalulu aba afaanana nga bw'alowooza agenda okulako emyaka egi ng'ettamba likomeni ng'ekigodo eno abasasuddwa omusaala kubanga era atagenda sigala nga omusaala ajja kumusasula gavumenti eyani gavumenti ya Uganda eyani eya Uganda eya Bannayuganda gavumenti ya President Museveni ow'NRM lwaki kitogala kyogera nedda ati gavumenti ebeera ya ggwanga kituufu naye ebeera mu ggwanga mu kibiina ki ate obuzibu bw'abavubuka nagganga tutandika nti gwe oli muvubuka abavubuka obuzibu bwe mulina mpulira mulina ne gwe muyita mbu pulezidenti fe pulezidenti mu Uganda tumanyi obo ye General Yoweri Kaguta Museveni esiba abavubuka tisi president wa abavubuka anti tuga namwe president wa lwaki ogamba nti abavubuka mulina gwe muyita mulina namwe mpulira mpulira mu tulina president simanyi bikimu abavubuka balina president wabo mulina bwe mwerimba mwerimbira n'eggwanga lino lirina president w'abavubuka gwe mumumanyire guyogedde anti nkugambye gwe mpulira muyita president niyogere erinnya lye nze mbawulireeyo nife pulezidenti w'eggwanga lino aliwo fere tuli mu ggwanga namwe mwe muli owaffe ali kamoja owaffe ali magere ebyo mwerimba ssebo tyembuuza lwaki gwe otugabira ffe nga naffe tuli mu ggwanga lino anti abavubuka nkugambye tolimu abo abavubuka ninza abavubuka mbawulira myaka egyo giri ku kamera egyo myaka 18 okuyongera ku 35 balina owaabwe mbwali magere mwali kamoja musajja wattu bamunimbira na bwereere bwe yesimbawo tebamulonda ate bagamba ate gwe batalonda anti abavubuka nawe tebakulonda oba yegwe president gwe batalonda oyogerako nze bannonda ne banziba ate n'omuyaga guno ogwaliwo wano mu Buganda tegwayira nze nzekka omuyaga kyo gwali mu Buganda olina ng'ejo engwesibako yali mu Buganda nikakati mu Buganda wokka nkuwulira NRM ina ababaka 3 mu parliament era kiriwo no mu Buganda batukuba Honorable Sempijja yagwa Honorable Kasolo yagwa Honorable Kyabadde yagwa Honorable Sempijja wegava na luliako nti yabaga ne bajulia babalobu ne basanga boxing sumuli ate era ne bamubba bani aba electoral commission ya mu ate no mu tubbo buluma opposition ani mani opo mukikata wa opposition wana so kujja wano na kubendu na singa fufe na bali wano fenna ate mu na bali bina mabachaze mu na muri bena na tusinga nduru fe muna manye bitu bya leta yo mutula funa go kubira try owa opposition ya John nze sikwagala abantu bagundi in fact abantu abanemu okutegeera watugamba nyeko yali kyali wa mulimu NRM temukyakolagana era ke yagenda mu Nuupu nze nesikala ino mu NRM nenga yali kyali wange kituufu nje nokulagana mu kamera ebifaananyi nze nali mumutegeerera era takiba kuta lukiiko nga siriiwo nolina ekibuzo kyange kyotatta luli obukulembeze bwa NRM omanya abantu abali ku side ya NRM naba opposition kino ekyalo kyaffe kikulemberwa abantu abo bonna mulimu aba opposition nembamu kati tujja kugamba no tugamba aba opposition n'aba NRM
nena mnaibera opposition kwe opposinga bile bine bya nebaga watambula mukwatagana mutya okukulembera ekyalo kino kitwala maaso mwenane mukolagana mutya kwa muli bina byanjawulo ne ate kukulembeza obwenjawulo ate buli mutendera gutambula kati omanyi waliwo ebintu naddala nga bino wammanga kitundu bwe kiba kyammwenga mukyagaliza musoka nemuza ebyobufuzi ebbali nemugenda ku nsonga za LC za zooni yammwe oba ez'omuluka kansanga ebyobufuzi netusooka tubijjamu NRM nedda wali NUP nedda wali DP nedda wali FDC nedda wali PPP nedda wali ebibiina byonna nga bobimanyi mu ggwanga netujja mu nsonga za kitundu kyaffe nti bwe ziba nkoko nga gavumenti yeziweereza ntugamba nti kuno tuwabavuuka Chairman situ yakyogera ku wale era kati ate omulungi nnyo mwami Seguya ensonga z'ebyobufuzi asooka n'azizza ebbali najja netugenda ku nsonga y'ekkulaakulanya ekitundu kyaffe kankojo okulaba ku parish model sente zazze era mugenda kuzifuna mu bwe weewandiisa akatubena sizikomye lwaleero era lwa bagenda okufuna milioni 10 kwezi eri ku akawunti mugende mwewandiisa wa chairman yo resitu njakuwa essimu ye jalo mukubira nga twakava wano esente zijja ku akawunti yo kyekirungi mujja zifuna era kati mu nsonga eyo tukwatagana bulungi nnyo togenda kudamu kaaba nze ate saagala parish model nti njagala baso abantu bawansi basooke banyikire nze ndi kulevoko ya waggulu ati nze mwena ale musiri muwagizi ndi mukulembeze nakubuuziza ndi mukulembeze nakubuulidde ati siri muwagizi ndi mukulembeze kati saagala kusooka kufuna njagala bano nze manyi bakama bange bali benkubidde omulanga bajja kunkolako njagala bano wansi omuntu wa wansi asooka nyikira ate saagala nakano katwale Mzee yayamba bawejjere abali obubi ab'emidaala abachapati mu aba studio mu aba chaba maduka atwagana mu musoke munyikire era ensonga ezimwe zatukuba wano mu Buganda nupu netwera yanga muli abudi Mzee yasazeewo omuntu awansi ne mwera government yasazeewo n'ekibiina ky'NRM bawasoke banyikiza omuntu wa wansi kyova twakoze jajja tova ku main abantu awansi abamu bakava emmere wano mugundi mu covid bagamba tebafuna mmere abamu twagigaba Sente munazibawa era mmere twagigaba nze nafuna abantu oyina batafuna ate abantu bagamba mmere tetwafuna olaba ogambe n'obutimbe era mubugaba ate mmere era obuzibu bwe nafuna ne chairman wange bwe buno twagaba bwe twatukanga ku bikomera ngagamba tutubawa nimugamba nti abebikomera nimugamba eno zoni yaffe kyova ngugamba nti ensonga ezimu tizeetaaga kugatta bwe muba mugaba emmere nga gavumenti yegiweereza lwaki mba ntuukewo nenkubuuka abebikomera baali balina nedda ssebo gomanyi nti mukikomera mulimu abapangisa nange nalisula mukikomera nnyo kati wagifuna naye kati ono obuzibu ayagala bwotuuka ewuwe wandikako obusawo 2 ng'ate ayinamu abantu 4 ngani awandiika yennyini chairman ate mumaka gatali gagemu awandiika ewuwe nze nagaba mukapaati okuva wali ku ofiisi yange okudda eri gwatwalira chairman bwe tutuuka ewuwe nga nkupira tulukwago mwali ewange teekawo obusawo 2 konzi tikisoboka waliwo abantu balinako obuvunanyizibwa lwawundi mugenda nange nali mbalina gwaba bo baafuna njatuwa obusawo bonna yagaba wange bonna ate nga gwaliowetteeka butuuka ewuwe nkukamira akafaananyi kalina obusawo aga gwe wagaba ewuwe ye nagaba ewuwe beto twakola kagabe eno nze ngaba eri omanyiso eno erimu ebintu 4 ebitundu 4 kyekyengulu ekyawali ekyeno n'ekyekyemmanga ebitundu bimeka katwasalamu awo ngaexecutive na chairman genda eno ewange nze kangende ewuwo gwe kawuli kagende eno era bwe twamala okukomawo twesanga ng'abantu bakaaba chairman weyitanga agaba ng'ate abantu bakaaba NRM mukansanga wano Mzee waffe mu wiring wetuli kati maize ndi ku nsalo za wiring nesimba zone kiki kyetugaseeko ng'ekibiina ekiri mbuyize ekitukulembera wano nawe ngate nawe nga mwoli omunene ate nkugambye bye bino magate nyinza okuba ebirungi byenale munja kusula wano tuweeko ebito ali kimodo wiye mulesi tunamufuna mujja kufuna gye kugambye ezo zimaze atukalebye ezo zimaze ononkonkona nogamba payasi asigenda mwami jjukuzi payasi muganda wange ate kanze seewandiisa ngenda kuwandiisa nze kennyini ofune n'omwana oli muto wange oli okukamera nengenda muwandiisa naye afune naye tolowooza nti zakulya buli
zakola era tuzifunirano jakere changano malidad ne president wagala alengere nti tujja kwa tugambe se president zimugenda kuzifuna NRM ebirungi byekoze biyitirivu olumukansa nga waali obubbi nifa okulumzi NRM fetu bulwanyisa olumukenya nsanga osanze kansanga bengato zange juza obere kubata ababengato sibenale sigamita ababbi obubbi mwalwanyisa bwenale twalwanyisa ababbi wano mu kitundu kati gwe bakubako nga toli bayingiranga ne kamera ngeno tusagiteekamu obutwalwanyisa kati ababbi engatto walagajja lozekebwe ezitwala oba nera maulinga yalinayo yakuzikuterekera kakati wano mukansanga NRM ebintu ekisaawe waliwo ekisaawe ky'omupiira era okulembeze bw'NRM bwebwakikola okukituusaawo ekisaawa bonna bavuka nibogendawo tugenda tusambira omupiira ulira ate nja kugamba jangu ofisi yange twagana amabaluwa baluwa nawe tebakusasa tebakuwanga sente owandise amabaluwa genda okufuna ekisaawe kibaluwa bakitwala okulembeze bw'NRM bukinyumula yashwati aliwe nale yaliwo mu opposition yakitwala okulembeze bw'NRM wano bwe tubaamu n'ebizibu byonna mu kitundu kangu ekyokulabirako wano lwali olabye omukolo ogubaddeawo obukulembeze bw'NRM obwedda nasuzeewo nsiibyewo goli mutuuze ino sula anti obukulembeze buno twali mutuuze atabaddeewo nange sibaddeewo kakati bwe bukulembeze ffe bingi sinda bikumali tulina omwala wansi awo enkuba bwetonnya sima bwogumanyi ngumanyi enkuba bwetonnya wano ogenda okwaba olukyawe luti bwe beetandika otonyera abantu bakkirira emisinde bwe bamala okukyerera abalala bakkirira ogenda okujjanga abantu bavaayo bamala okukyawo nga badduka bagenda suleeyi waggulu basenguse ekiro ekyo tebagenda kwebakayo amazzi omwala gukuba abantu NRM eri ku ki kati si buli kibi mugenda kisiba kwena tuse kibi namwe abantu muli bazibu ogambye ku mwala ogwo mwala nze gwoyogerako eyo saidi zeyo nyinayo n'ennyumba saidi mwamaze gakuba goba bapangisa bange gebakuba ogwo oli chairman wena kituufu n'abantu bazimbira ddala ku mwala gwe wazimbira nze ngugambye wali yeeyo abapangisa ate nga nawe naye ennyumba buliriza nze siri ku mwala niye ngugambye abantu abazimba ku mwala batwetedde obuzibu waliwo naye obunafu awo buli kunnema nze gyenyiigira anti nemerefu ikwembeera gavumenti ati wuliriza nibajja ne bagamba ati namwe abantu mulina obuzibu bajja bagamba nti tukomye wano eno wano toddamu kuzimba mukutukomye wano bwe tuti gwali nosanga omuntu ng'abuuse ne batadde azimbyewo ennyumba bwe tubadde twogera lema ekugambye Mzee yawe etteeka teryasobola dimenyawo abantu bazimba ekizibu Muzeeyi bwamala okuyisa etteeka bano bakola nabo bati bamwagala etteeka tebali kuteeka mukola anti ffe tulina buyinza buli bwennyini zinjaga bampeeko obuyinza okuwadde agambye temuteeke mwala tebantu tebazimbako ati wuliriza ate gwenda bamukulembeza ogendayo kati ogendayo mu kitiiki chairman wera nze nondola mirimu eyo gavumenti gyekola anti jejeje nesinda kuyimiriza muntu azimba kesisi yeyina obuvunaanyizibwa obwo bwe tuba tugonjola ensonga z'ekitundu tugambe tugaba amazzi gakuba abantu etteeka lijja nze nakolyako emmangawo nange era bwe ne bagaba bakola omwala kishega ne bagamba projekiti yo Mzee gisenvule nesenvula nevaawo kishega ne bagugula omwala akati omwala lwaki tegukolebwa ne guzimbibwa ne bagaba abantu muveewo wano nekyo kati ku mwala ojja kusulawo kampuula eriggu World Bank nasomyeko awo yaweereza sente simanyi oba zaatuuse ku akawunti ya gavumenti nga bagala bagenda kukola okwo gonna mpaka gaba agamazi ojja kuba ogawonye era kati mpaamu guno omwaka era guno omwaka gunagenda okugwamu tegankuba kuba siriyo ndaba malabe naye kati guno wangu omwala tugenda kugukola bamugumu World Bank yaweereza sente World Bank oba movement anti eziweereza gavumenti y'NRM bagenda okukola tetwakola okwo gokka namuwongo twamukola bwayise twamukola Kawempe twamukola Lubigi tumukoze kuno mazeko emyaka 7 amazzi gakuba abantu amazzi tugenda gakola gavumenti etunulidde mwala gwa nabutitiga bakansanga gumu nkubudde emyaka twakakola ati nze wendi wendaba abantu tujja kukola mpaamu gavumenti esigalizaayo emyezi 5 nakyo kisabe ku TV awo nga bwewasabira sente nsaba executive director ojja waliwo omwala wano wansi okuva nakivubo nga bwajja bwati
guva Nabutiti guva wali Lukulina Nganda Nabutiti Simbwa zone Wiringi Kigundu Mutesasira mpaka Gaba tukusaba nendo zalimo bokozo kutuka ku didizi waludi kati jimwita wanda waludi we gukomaawo bawali amaziga bagende kubaawo kusala ekigunde kyabwe kutaga musumba okogera naye musumba Tuweereze okutereza mugaleta mu konaawo era yola bagamukuba bakola mu kukyamu weta okutereza kistamanyi wa musumba oba kesi simanya wali mutuufu kesi n'aba engineer ne bakola eso kisoboka nga bali balowooza nti ganajja bwe gatuganda yivatinga nigesanga kubiga kubbe kisawe ningatuka nene mu compound nejo yewa chewe sikoga mkuu eyo nsonga nafuja gikola era okitiwa iddi njina fuyiza sebo nafu ate kugambi twazimba Lubigi bwayise namuwongo kateri na jiyo gutugenda ngabino abamazi kuba abantu eri bwayise galeta nga yatonye galeta emmere esefulia neva ofumba ufumbi ngolya bajja mukatale kati iri gabireta neka twanolera bikunga kakuleta nalike bwayise sebo wa boda o askari awe Nabutitya yagwamu nkuba yatonya kumacha abagenda ku mulimbo ate okukola nasereranga gadduka ngekuba maze okucha gadduka manji nasera nagwamu te bamujiramu eri ndwako manyi bakiba mujjamu wakiri gongo mbyomo ne wona abula ni kuno kano nafunyo kano kenkugendo nagenda okudda amazi agatwala omuntu wiliza emyezi gye nkusabye nyine gibulayo tujja kwa tuwakoza sebo koma weekejja njako nibona bagumyonje nangenda kwandikira njja kuletera ebbaluwa ngambe tutuyambe okutwala kumwala guli ebitali mu Sente ebyo enjanja boga ko ne town kiraka ni fact oba mwenva wano mubuzi program cheriwo tumukubire ngo tumukubire olwayo lunaku lwakuwumula enkyamaane njagala mu office ya town kiraka yakuire emirimu ku division mubuzi nti omwala guli gwa Afrika nsanga program cheriwo nti gende wa idinja gindo waliwo ensonga endala government nogama nti tukozera tubulire ko tuwena nze nkwadeza naito yubako kyo tugawo kyo tuwayo ngatumaliriza kututambula nga wetamba wano mpulidde mukamango nkuba akama nti obadde nkuba akama ku NSSF NSSF managing director byalugaba bakoze okunoonyereza kaliisolizo wa government honorable Betty Kami n'agamba nti sente zaabula obuwumbi nga alasasula obuwumbi 5 ate nampula ababaka mpaka 8 oba nga bagamba nti ate ezo ntono yandisasudde ezisinga waawo agenda sasula kalisoliso ye ripooti yeraga nti alina okusasula obuwumbi bumeka naye ekizibu era ekiri awo wakati awo mukama kobadde onkuba ngonumiriza naye kati ekizibu ekiriwo nti gavumenti yange nebulamu okuluma emega bumezi teruma eringa katimba kalinabubi kakwata nswera nekaleka nabubi nti konkomu bwerija liyita mbuyisi omunyama kujja kuyita mbuki singa ebizibu ebisinga okuluma abantu kwekuli abantu abo nti batwala sente ezo omuntu nagenda emulago nga twali ddagala omuntu nagenda ku masomero ngaesomero liri bubi nesinga ono aba mukwata kankuwa ekyokulabira waliwo omubaka yali wano babiri bamwita honorable Simbo yaleeta etteeka ddungi anti-corruption bill naga nti omuntu wabba sente z'omusolo n'alaga n'enziba gye bazibbamu nze Lukwago bwenziba sente obuwumbi 5 ngula ebizimbe n'embiteeka mu mannya ga Pius Juuko kati ngaagala nti etteeka eryo likole nti singa nsanga nze nyina emyaka 18 mba najjawo ebyo obugagga ebiweza obuwumbi 2 ku myaka 18 n'etteeka eryo tilikola simanyi lwaki ate emyaka 18 kati nkubuuza gwolina emyaka emeka kakati oli musajja mukulu olina eddala lyakakasa eryobugagga ebiweza obuwumbi 2 nosanga omwana w'omunene myaka 18 neze ngaze vali yange esukka ne mbuwumbi 2 nze ngaze gwe nga waliwo akugula waliwo akugula waliwo abantu abagula abantu omuntu basobola mugula ojaiza okuba n'ensonga ye ngangula kati ate yo ntutte walala kyembadde nkulaga singa gavumenti eno bwesanga nti Lukwago mu abbye ebyo byabbye nebimugibwako nebitunda sente zidde mu ggwanika ly'eggwanga anti bate bakakasa kati wano era wano wensabira President Museveni nti kati
omugole fetuli eno mbaga omugole ayambadde ki kadaali katwaga tulabe President Museveni gwe manyi obulungi omugole kamaze kwambala kadaali kiyo manyi kyetuzaako ebeera kidaala kati mu kidaala twaga tulaba ani asinga okunyuma omugole owuwo n'owange manyi kyentegeeza njala kubona ababba bano President yajja omukono ogw'ejo bino byayogeddwa oba bikakasiddwa nti ki nti ddala yabba akalisoliiso ye lipooti yawedde efumiziddwa nga yalaga sente zino alina okizisasula kati lukyolowooza agenda kusasula zaaki teyewozaako bwaneewozaako waddembe naye nyina mulidde emuddi oyo ng'agamba nti ebintu abikwasiza mukama naye abyeneesesefu bizibu waliwo ne managing director ali mu kkomera yali jamwa manyi sente ziri awo mpitirivu zesitamanyi negiziva zesitamanyi nezabagambe abakolera omwezi bangi anti bangi naye kati ate ogenda nokola okunoonyeza singa baali bwe bakola ku jamwa nga bakola nekubano kyandibadde kirungi nnyo naye nti kiiso kya mbuzi kati jamwa kyamukwata eri ali ngaosanga beyabba nabe bali wabweru naye kigenda mukwata ebintu bingi ono mu ggwanga byetuze tulaba muganda wange waliwo onalebo bakafsekitole onalebani awo kafeero sekitole kani oyo ku luguudo lwekatosaawo onalebani abomukasanga mwe batereevu okola ki ku mbukola za gavumenti sente za gavumenti kakasatino era obuni ani myoga alishimode yazze egenda kukolebwa bulungi mwera mwe tugenda tukano nga Lukwago kyali baffe gwe tumanyi bulungi nga kubatwala tetuli bulungi mukansanga nolwo ebibulamu twagala enkoko zinyikire eza nadizi twagala palishimodo anyukire twagala emyoga ginyikire byonna bijja kujja mpolampola gavumenti omanye ebintu byayo bikwata mpolampola kana Lukwago nga bakundaga ddawo tuli wano ngaaliwo agamba Lukwago bamunyweze ebyaddala yali sente nzira mu bintu ebyo byonna byenkusomedde palishimodo toyinza kusanga mu linnya lyange nze nwanya ate muntu wa wansi kufuna wansi nakubuliddeko mu myoga tojja kusanga mu linnya lyange nze ati mmanyi waliwo kibayita legasi ekyokubiri mu nkoko munalizi tojja kusanga mu linnya lyange nakubulidde nti ndi mukulembeze nga bwenkubye enduulu wano nja kuyita kwaba abakulu benkubidde enduulu nga bo bankozeeko nawe ate nkukoleko omulundi oguddako bwejja tugenda kirongera kiteeka ku kamera tugenda kwogera ku nsonga z'abavubuka mu kitundu embeera z'abavubuka tewali buzibu ate nja n'okujja nga abakama bange bano nga maze n'obasakira abavubuka nga netundira wano ku mpewo nti bayite nange mbayina ate nange mbayina naawe nja kugamba yita ababo nange mpita abange bagane nti tumulira bali bantisse diiryo omaliriza nakaki maliriza akatalekeka nsaba bakama bange mwe abali waggulu mbegayirira nosekwegayirira yenna tuleke kukaaba mutuweereze abantu bulungi oba baye akantu akaliyo mukatuwe naffe ate ffe abali wansi eno General Museveni president w'eggwanga lino ffe tusinga okubeera mu bantu sekutale General Tadongo ffe tusinga okubeera mu bantu ajja kinamyalo ffe tusinga okubeera mu bantu mutuweeko naffe mu bantu eno wansi ku muntu wa wansi tumutuuseeko ne kati nsanze omwana nga nsaba ne t-shirt nga nayo terabika ate t-shirt sala kulimu oyokka nyamwe muno omuntu agende ne kilo yakawunga kati gwate gwale banga lyo engagement na office wali on t-shirt ze ne ale mzali badde nyingi nazo zinonya siziraba waliwo kati nga tumaliza nali nfunye omukyala bambe omukyala oyo yafa natwala ko wajino tumwine ne jino tumwine yafa natwala ko wajino kavuma era mukaluka nakawedde ne t-shirt nazo zinonya sizirabika n'enkofiira ng'eno ng'oli ajagala pe enkofiira mpa t-shirt naye omukyala oyo yanfunayo kutiya bbiri ng'abantu ne t-shirt bajagala nga bweyagala emmere y'okulya segeza kibiina bakyagala kibiina kyamaanyi naye obuzibu kinamu obumulumulu okutonda okutereeza naye lwaki gwe tova ku level n'ogenda kuddako wali ene tukule era njagala bwe nnennema okuva kuno nga ndaba bakama bange bo beeremezawo manyi mwenaremu eriko bannanyiniyo njulumize mulimu ebyana n'abaana ngaani anti nkubuulira nze sizze ku mulundi ogujja bakubuulira nja kubonoonyerezaako eriko bannanyiniyo bwe batatuwa bintu byonna nze nakubuulidde sijja kuwagira kintu kino kyabavuka kugenda kumunenya nga nange sina kintu tukola ki bw'oba ekintu okifunamu okita nokirekera bakikola ki bannakansanga bawubaka obusembayo bannakansanga mbagaliza weekend ennungi
eweddeko abadde mu mikolo abadde mu nnyimbe abagenda okufuna sente abeewandisa okufuna parish model mugenda chairman wero Situ Mwami Seguya abalina ebizibu ebyenjawulo Mukama yajjwa okubakwatirako enkyamande mbagaliza okugenda buli omu agenda yiyiza naffe nga bwetweyiya kulwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka awangaale. Amina. Tweyanza nnyo abadde batulaba ku Ito's TV nga manya Juko Pius Sounds kyali wamwe producer wamwe era mutuze munamu wano ene program gye bayita The Neighbors. Bw'olaba video eno kyonna osobola commentinga osobola okuba ku namba zibeerako ku screen yawo bweziri n'otuwa endowoozayo ku byonna by'oyagala. Tukola emirimu mingi wano ku Ito's TV, Ito's Productions Limited. Tukola obulango bwa TV obwa radio, turecording ennyimba, tukuba ebifaananyi mu mikolo, emikolo n'ebintu byonna byagala. Banga oyagala konna okwebuuza ku kintu ekikolagana ku media production, multimedia production, jangu wano ku Ito's Productions Limited. Ofisi yaffe eno yennyini era bayitawo ebipande mu biraba era sharing ne videos zonna program eno yammwe bannakansanga ne Makindi etugenda kubasanga yonna era bwe tujja ne kamera zaffe nga tulina ensonga netulese tuwe information gy'olya nti yagala gitwa banno bakulabe business tugenda zikyalira amasomero wonna olaba kamera zaffe ne t-shirt zaffe zino twangwire otuwe kye twetaaga tukulakulanye kansanga ne Makindi n'ebitundu ebitulinanyewo namwe abali ewala tujja kujja mwebale nnyo mwebale ddala program The Neighbors gye tubaddeko n'omugenyi waffe ono